buliri wenvunyonjo obwange gwali bwako envunyo nga ndaba siri mu mboozi n'ebifaananyi mbiina bantu bagenda bbira olwokuba najja nnyo amazzi mu kuba obusulo ne gunnuma kati bandekera sinnawasa bandekera omusawo omuto bano ba student nansabo myaka 218 kati mugamba nti omusulo gunnuma ajja nkwata mu mpale omusulo gwagaali ate nempitamu embiro natya nnyo omuzungu ayogera Oluganda negirabika misambwa gyerubaga ginsaseeko otunula mu ggwanika lyenye kati wakati wasagikoodi neggwanika wenyansagana naga ndi nyaba yalowooza wafudde akubye ndulu wikirifaatabude kati abamu bawuliranga omulambo gudduseeyo okitegedde jukira niranye eggwanika abasirikale b'eggwanika bavaayo omusirikale akuuma abasawo bonna abaali awo muwodi badduka misinde musumba maka otunnyonnyola wano eddwaliro lyo lijjula abantu abazze okulambula eddwaliro lijjula abazze okulambula olwokuba nayina emikwano mingi buli omu yaleetayo ku musawo bankebereko naye bayibuli egamba nti omuntu kyakya kimujjira mu kyaki nali nsumba abantu 30 nga basawo omu ng'asomesa n'abasawo kati nga yina dokita wange mukyala mukulu n'okunzaala koledde emyaka nga 4 specialist ye dokita wange yakimpa buwi si lwa ssente namusabira busabize dda netufuka bamukwano n'akimpa n'afuuka dokita wange kakati lubaga wentuukawo wenategerera nti emikono giyidde kyate tegukomye ku mikono gyokka ne face ekoze ekyo kubanga bagenda okugira bweti ng'enviiri ziyiika omuliro guzookizza ng'olususu ndulaba bwe basiimula lugenda naki n'obutambaala neŋŋamba njidde bwentu kati bansiba emikono olwokuba najja nnyo amazzi mu kkubo natuuka busaawa nga 4 kitundu awo olwokuba najja nnyo amazzi mu kkubo obusulo ne gunnuma kati bandekera sinnawasa bandekera omusawo omuto bano ba student nansabo myaka 218 kakati banangeera abasawo bagwana kwebaza kati mugamba nti omusulo gunnuma ajja nkwata mu mpale omusulo gwagaali ate nempitamu embiro okutya olwokukukwatako bwati era abantu bwenna abalwala kkiriza nti olwadde kubanga ekyo yessooko gye nasooka okufuna bwe yankwatako bwati omusulo jjukira yajjeeyo gwewitiruswala takulabangako bwererebwa bulira okuswala ate kati embiro wezampitamu okunnongoosa okwo nawulira nga nowulira ekitiibwa nga agenda okumala okunnongoosa nga mpulira n'otulo tukutte toyagala mutunula saagala mutunulako ne bantwala ku woodi musajjiko woodi lumunayini ne bambeezaayo omusawo yali andressinze ansibyeko ezo plasita bajja kuba baziraba kyebayita dressing byamalangako ennaku meka 3 najja lwakuna ne bimalako olwokuna lwe babisibako ekiro olwokutaano n'olwomukaaga kusana ne babijjako bwe baalinga bagenda okunteekako ebirala bankuba eddagala erisanyalaza ku luno nga ntegeera ku sande naye bagenda okunkuba eddagala erisanyalaza nga sisanyala omusawo nambuuza wanywa kunjaga nemugaa nti nanywako naye ndudde yagadde nangamba tosanyalala ne bandeetera eddagala nga bagamba we bali kuwa osanyalirirawo baaligula na Kampala hospital abeerubaga bagenda oddimba nga sisanyala nga gwosigala obulungi nga nsigala mpulira ne baŋŋamba kale katukole mpolampola kati nga bannaaza ebiwundu ne banteekako iodine ne bansiba enjaga kintu kyabulabe nnyo mu bujjanjabi kati amazzi bagateekanga ku bigere nga banteekako liita 8 buli lunaku ku bigere butya olwokuba kati gino emikono gyali jajjawa engoye tezajja naye ku muliro gwafuuwako kati ate ne kuno ng'ate kuno jajja nnyo okiraba kati kitegeeza nti balina kuteekako ki ku bigere byebiramu omutwe musibe nga tebasobola kuteekako kati n'ebigere nabyo okubiteekako amazzi liita 8 buli lunaku okumala wiiki nabyo bibanga ebyalwadde nnyo olw'obulumi nabwo bwe bibaamu naye bwe baba wayise ennaku ezo 3 baddamu bankuba eddagala eryo bandresinga kakati waba wayita wiiki nga 22 sibeerabira gwa 8
abantu bonna abajja nga bakaaba bugabi teryansabira abalala bakaaba owulira alabika yalina amalala n'agenda mu makrusedi nga mukama teyamutuma alabika ayina ekibi buli omu n'ayogera ekiki naye kati nembuuza mukama lwaki nayidde kubanga nange nalaba nga buli gwendaba akaaba nono omukyala gwe nawasa namutunuulira naye bwe yajja okundaba nga akaaba nga nti teriyo nangambye kunsabirako lwaki nokunsabira esaala bagyerabye nga buli akulaba akaba bukabi n'afuluma era omusajja yasooka okunsabirako bamuyita kaggwa yali muzibe nampa olunyiriri Zabbuli 18 ye yajja naŋŋambako nti musumba okulaba ojja kuwona badde yali ate tandaba okiraba yali takulaba yali ate tandaba nga muzibe ng'afuulira buwulizi nga mpulira buwulizi naye oziba ziwera 22 nembuuza Yesu lwaki nayidde lwalina lwakuti nga 22 lwaki nayidde kakati bwe mubuuza nakyebuuza misana lwaki nalidde kubanga omuliro gwanjokya feesi naye tegwayokya maaso gwayokya ku mimwa naye nga nsobola okwogera tegwayokya bukowekowo nga gwayokya bali obukowekowe ne busigala kakati bwe mubuuza lwaki nayidde nendowooza ajja kuntumira nabbi nga bulijjo ajja kubaako kyankolera naye mu kiro ssaawa nga 6 kubanga nalinga bw'obeera mu intensive care abasawo balina obudde bwe bakyusa buli ssaawa nga 6 bakyuka naye oluvannyuma lw'essaawa bajja ne bakkeberako balabe wooli kati bankeberangako naye kati ku ssaawa 6 eyo mu ddwaliro bwe ntuukayo batumya sisita wange bamuyita Nakatolozeeti najja immediately n'abeerawo kati waliwo n'omusumba mukwano gwange Emma Matovu eyayogedde ne ku interview ye yakyusa n'asindika mukyala we ajja nzijanjabe bamuyita Justin Yesu akyusa kati olw'okuba akyusa ye yali omukulumu nga ye mufumbo ye yankolangako byonna okukususu n'obona kiri nempona ku kiswalo kati yasulanga atudde nga nkwata wano ku lubuto wenenyeenya nga nkozesa susu naye kati kwolwo ssaawa nga 6 babanga basiiba bakuulwa bano abajja okutulaba yali awumuddemu ngenda okulaba mu woodi eyo lubu 9 abasawo bamaze okugenda bankozeko interview esembayo eyo bajja kudda ku ssaawa 10 ez'ekiro kati ngenda okulaba omuntu aggula oluggi olw'okuba akatanda kange nali ne positioninze bwe nti bakasitulamu ng'ate amaaso galaba nali ntunudde ku luggi ow'omuliro tosobola kwebaka ku ssaawa 6 oba owulire bugumu oba owulire okwakirira obulumi kati ngenda okulaba omusajja ayingira nga muzungu fuuti nga 6 ayambadde obugatto bulinga 5 ayambadde akakooti k'abasawo ayambadde akantu akeeru munda n'akakooti k'abasawo kati nze nalowooza nti ku bantu abangi be bandeetedde ku musawo omuzungu naye kubanga nali nze sikimanyi nti Yesu ajja live nti Yesu asobola okujja live naye yali afaananamu ono gwendaba mu firimu bwatyo bwe yajja Yesu oyo gwendaba mu firimu n'ayingira naye saakirowooza nti yoyo nze nalaba muzungu yazze najja nemabbali g'akatanda kange omukyala pasita yebase nankoonako wano ku kipulasiti ekyali kinsibye omutwe n'ateekawo omukolo waayo nampita naŋŋamba nti maaka nenkyukamu katono bwe nti nimutunuulira naŋŋamba nti yenze Yesu bw'obadde obuulira ku lusiri kati nati nva ku kyokweyazira nti ye Yesu natya nnyo omuzungu ayogera Oluganda nengantigirabika misambwa gyerubaga ginsaseeko naŋŋamba nti yenze Yesu bw'obadde obuulirako ku lusiri kati nanyinyonnyola lwaki aŋŋamba nti ye Yesu ng'otunula weebase muwulira jjukira ntiddemu nti teguba omusambwa naye nanyinyonnyola nti omanyi waliwo ebintu byoba weemanyiiko wekka nga tolina gwe wali obigambe kati ebyo gwe yatandikira kati nemmanya nti aŋŋamba ateekeddwa okuba mmanyi akutegeera nnyo era ntegeera kati naŋŋamba nti maaka wabuuzizza ku makya lwaki wayidde kinziza okuddamu tewayidde kubanga olina ekibi tewayingidde kubanga egyo emizimu gyakuwangudde nina n'ekisika ekyakugambye nali ngenda ekisolo mu kuluseeri nendoota nga njidde ate n'omusumba emulala Kizito n'aloota nga njidde
n'omusumba omulala bamuyita Wasuwa nabajjayo n'aloota ng'ajidde koffe naye nga teunajja olukuŋŋaana n'endusa zaamu ne tugenda mu kusiiba wiikisi 3 ogwe sigiiraawo wiikisi 3 ate tumaze n'okusiiba kwaffe ate omuliro gunjokyeza kati ng'omuntu nayina ebibuuzo nanga nti tewayidde kubanga olina ekibi ng'abantu we boogera wayidde kubanga kyali kitundu mu bulamu bwo it was a part in your destiny wali wazaalibwa ng'obulamu bwo bwategekebwa nti olijja olina okujja oba otyo olina okujja naye tewalina kujja kati walina kujja mu maaso naye wategeera okuyitibwako n'okutambuliramu n'osembeza ebyo mu maaso omuntu asobola okusembeza ebyo mu maaso n'abandaba amagenda gwe walina kuwasa 2.5 n'owasa 2.4 ensi ey'omwoyo yesembeza ebintu nangamba n'obisembeza nangamba lwaki wayidde era lwaki walina okujja nze mmanyisa ab'omulembe nti nze Mukama era nnina amaanyi nkola nangamba Mark kisooka ngenda kuwe nja kukujjako enkufu togenda kuddamu kwavuwala ngenda kuwa obugagga kubanga ebiseera ebyo nali mpangiza nyumba ya mitwalo 4 ngenda kuwa sente nja kukutambuza amawanga nja kututumula mu nsi kukole bulungi nangamba era nja kudda nkuwunya tiyampunya nanganje naye naze kubulira lwaki wayidde nangamba ojja kuwasa ne byonna bijja kubaawo naye nja kudda kuwonya teyabulanga muzibu n'atambula bulungi we Yesu ayina engalo yankwatako nenziwulira nga zirimu n'enkovu ntiddala ngalo n'afuluma mpolampola bwati sediko senga nayina amaanyi nandimugobere era n'akwata ku kinyolo nakulawo n'afuluma naggalawo egawasubwa nnyo senga sali mu intensive care wali tomuta nali mugobererako wali tomuta n'afuluma n'agenda kakati wagenda nasanyuka muntu amuwulidde Yesu gwempeereza nkyalidde mu mutima nasanyuka neŋŋamba ajja kuwona era nenziramu essuubi obulumi ne bugenda nebukendera n'okukendera bwali bukyaliwo naye nga nsanyuse ng'olw'essuubirizi owulira nga neŋŋamba olaba kyesitulidde Yesu yennyini najja nkyalira kakati ekiro yankyalira Lwakutaano kati ku makya balina okunkola dressing kati ne bankola dressing ne bannaaza ng'ennaku 3 ziweddeko olwo wabagamba tolina gwe wagamba olubajja gamba ono engeri gyeyalikyalabika kati obwongo butandisa ottabukola bakujje balina n'okujja mu ddwaliro nebakutabika kakati enkeera bamaze okunkolako dressing ku makyayi abanga wa ssaawa ng'emu ekiro ku ssaawa nga 10 lwaki nalowooza nti zaali 10 olw'okuba nalinga seebaka kati otulo tujjajjamu awo mu kawewo newoboyi n'obulumi awo akawewo aka 11 ng'ennamba esala otulo tujja kyovulaba abalwadde bonna beebaka okuva awo paka ssaawa 3 kyovulaba awo abantu we bafiira abangi we bayitirayo muba obudde katta abantu okamanyi kati bannaye basenendoota oli yennyini nga ŋŋamba ebyo ebintu bye babikusibye babikujjako ojja kuvunda nayinza okuba nga ekiroto nkirabye bulungi neŋŋamba kati abasawo bano abamu basiraamu bakati ekigenda bagamba nti obanyonyola otya amagezi ne ganzijira neŋŋamba ngenda bagamba bansibye nnyo kati omusawo eyakeera okumbuuza dokita bamuyitanga ajala nambuuza pasita makuwuliro otya nemugaa ebintu byansibye nnyo mpulira binkutte binkosa baneegi bansibye nnyo nagamba sole tugenda kujja ku makya ku ssaawa 3 tuzikugjeko kati ne baleeta abasawo nga 3 bazinzireko basobole okusiba obulungi bagenda okunsumulula manvunze omubiri guno abandaba newoba ogukolera kyomubiri guvundira omulanvuze ebifaananyi mbirina bajja bibateera bankulukuta amasira mu kifuba kyonna nga mukulukuta amasira gava bino nebinyama ebibadde mu mbaki yasiza engalo zeyasiza kati dokita yali abakulira bamuyita Linda yali dokita w'erubaga eyo simanyi naye nagendako emabegaawo nga ngenda ebweru nemusanga n'agamba nti kino tetukiraba temuddamu muteeka ku ddagala lyonna mu jeko stool tugende tukebere lwaki yavunze
banzijako omusulo amalusu omusaayi ne bambekaawo kati n'agamba naye mukola edresi kati jjukira olweggulo bankubye kalifu ne baŋŋamba wetukwongera kalifu mwajja kubugaana okumera enviiri oba ajja kukunza ne baŋŋamba okkiriza okukolokota ng'owulira kati saayina kyakkola olwokuba yesu yali yaŋŋambye nti ojja kuvunda nalowooza ajja kunnyamba nenga nti nga simanyi kyendeesabira kubanga nange kyenali nsaba nali sikimanyi nga baleeta biveera nga babyalawo bulijjo bakozesanga akagaali kamu nga baleeta obugaali bubiri n'omwami buyitirivu omukyala ngamba teekawo omukono waati ndi mwana weya nga batandika kusala binyama bye babisala owulira we biyiika obulamu buluma era abantu beetaaga bakkiriza yesu omubiri guno gwavunda mu lunaku lumu nga bayibuli wega nti omubiri gulivunda buliriwa envunyunzi obwange gwalibwako envunyu nga ndaba siri mu mboozi n'ebifaananyi biina bantu bagenda bbira kanze nga nzitulukuka amasira guno mu kifuba ndi mwanda we ne basala guno omukono bamala okusala guno jjukira bagusala kuva eno bakolokota yonna gye byavunze ne bakolokota guno ne bandaga kano akabaketi olunene n'obuba basimbamu ebimuli nga kajjudde amasira omusaayi n'ebinyama n'amazzi omusajja omukazi ne baŋŋamba tikati ate tugenda ku feesi jjukira feesi omuliro gwayokyayoky omutwe guno gwonna ebinyama byefukudde enviiri bibonosewo bikibiye ebiyitamu amasira kati balina obikolokota biddeyo bifuuke wano wenkanerevo n'omusaayi gujje jjukira oba ovunze bakukolokota paka omusaayi negujja kubanga omusaayi weguba teguzze kitegeeza oba olwotingidde ddala kati bakukolokota paka nga balabye ku musaayi kati zino engalo kumpi zasigala ku mamumba kakati bwe bamala okunkolokota bulijjo bankolerangako essaawa emu bankolako paka saawa 12 ne bandeka obandetera ono omukyala Justin yakaba bukambi kata afeesi yonna myufu mukyalawo ono Justin yali anzijanjaba mukyala wa Pastor Emma bagenda omuzza mu woodi anti yeyali mbangako bagenda omuzza yakaba nga bwagamba Yesu tusaasire ogenda otuswaza kakati ensi tuligigamba ki tiyafe abadde mu kuluseni nga tetujjukidde nga bwakaaba bweyengayirira naye kubanga namugamba nsabiraako nfe nga mpulira obulumi buli wamuwe buli owuliro gakati kanfe jjukira ate bagaanyi ojjukira bagambye nti tebamuteekako ki eddagala bagambye tebamuteekako eddagala kakati ekyobutamuteekako eddagala n'obutamusibaako nkuvu kitegeeza n'ebiwundu byonna mbiraba engalo nzikola ki oziraba engalo nziraba olabira ddala ku ggumba engalo nziraba ku ggumba buli kintu nkikola ki oziraba buli kintu nkiraba kakati olw'okuba engalo nali nziraba nange nawulirira ddala ng'amaanyi gakoze eki gagenze gampedde ne mugamba ono nti nsabiraako nfe naye bwe yakaaba n'akaaba buba buziba sawa ndowooza nga 5 zigenda mu 6 abasawo ne bakomawo bankoleko cross check bagenda okudda ng'ekifuba kizimbye ennyo ne baŋŋamba tetwategeera nti kabonda eyokusaidi yamuyingiramu yeetaaga enkya mu muteeketeeke tumulongoosa ekifuba waliwo ennaku nga buli mawulire ge bakuwa mabi nakava okunsakakukolokota nkyakulukuta omusaayi bazanye okukuba eddagala lyonna nkulukuta omusaayi ntonya ku biveera tebanjalidde nasuuka ndi ku kiveera ate baŋŋamba okunsala ekifuba kakati k'omusawo omu eyali nabo nti tukebere oxygen tulabe oxygen weyenkana atya mubigere tukebere tulabe oxygen levels ne bateekako omuntu ku bigere bagenda okukebera nga mulimu saatefu levels oxygen levels saatefu naga nti omukka tegusobola kutuuka ku saatefu nga tafudde omusajja ono ayina obulamu mudduke tebasuwinga eddwaliro lyaffe kati jjukira oxygen mu malwaliro ago Lubaga bakuba simu ne bateekako oxygen plant ejava najja mu bisenge ne baleeta sirinda zino ne bakwambaza kati badduka okuleeta sirinda nga bakuba essimu nga mpulira nti muteekeko oxygen musajjiko wodi ate ne badduka baleeta sirinda kati baba bagwerayo bati kwe kuwulira eddoboozi erigamba nti gwe maaka kola buliizini emirundi 3
nawulira ddoboozi ngenda okukyuka nga mukyala pasita si yampita yeebase afuluuta tuliwo babiri ngenda nenkola n'ogwokusatu nakola kubanga mpulidde ŋŋambye ate ndimulumi ate gandaba ŋŋambye wano simulabawo munnange abasawo bagenda okudda nze olwamala okukola n'ensirika abasawo bagenda okudda be baŋŋamba nti ekifuba kivudde kiba tekizimbe kivudde koye kisoboka kitya kobba omudde mumukebereko okisigire bagenda okukebera nga mumubiri ezibadde wansi ne bagaa nti banange bintu bya musajja ono bibuzaabuza tunamulaba enkya ne bandekaawo tebansibye emiwundi ne bandekaawo era bino ebifaananyi abantu abamu bye bagenda okulaba ng'emikono bandekaawo we batyo ng'emikono tegisibiddwa kaakati bwe bandeka nsigala n'obulume waayita eddakiika nga 3 nga bagenzi nempulira eddoboozi nga ligamba nti gulumaka wasabiranga abantu ku crusade ne bawona lwaki tolagira ng'owulira obulume ne bukuta emimwa gino gyali gyokiddwa nno waliwo ekifaananyi awo nga nyambadde ekisaati ng'emimwa gyokiddwa nno naye sisobola kwogera nnyo kubanga bagiteekanga ku kyuma buli kadde naye ne ŋŋamba ndagira nga nsibira amannyo ndagira obuli mikono buveeyo obuli magulu buveeyo obulumi bunte n'ensirika ne busigala nga bunnuma kyokka eddoboozi liŋŋambe neŋŋamba nokati oba ntandise kuwuka oyo olabyagala ng'olabika naye neweebuuza nga naye tokyetegeera kindiko naye munnange bwe mmala ngenda okuwulira eddoboozi eryo nga liddamu nga liŋŋamba ogamba okusabira abantu kulisedi tubagamba kwegezesa lwaki tebegezesa ngenda okwegezesa wamu nga mbulira omukono teguli mbuno nga guyina ebiwundu naye nga teguyina buno konze nembikwata muwenti nga tebinnuma nenkwata nemubino nga tebinnuma konze nenkwata omukono gwa mukyala pasita nengujja olubuto lwange nentuula nesitula omulundi ogusooka oluvannyuma lwa wiiki namba nenyimirira mu sagikoodi nentandika okwegezesa nogamba naye nga ebiwundu byonna birina era nagamba sibanga nfudde nga nagenze dda mugulu kwekusituka ku buliri osenenyiganyiga nebasiwulira bulumire sibanga nfiiridde awo okwejjako omukono gwa mukyala pasita negezesa ndaba obandibulamu oyinza okuba nga wanafuddaga nga mwoyo oyo alaba omubiri nenyimirira wali kati ono agenda okusisimuka ati nga tandaba kugulu nyimiridde wali bwe yajja yeerabira n'okwerabira nti mbadde n'ebyewuunyo yankwata bukwasi nampambaatirawo nanyweza nangamba makuba bannange n'atandikirawo kaaba agenda kufa omulwadde w'abaana atambula bannange kale wiiki namba tubonaabonedde ki kakati ebyo byotabulemuganja atukaaba yesu yagamba naseka naye nagezesaamu nangamba wenyige nampa n'essaati noyambala tuba tuli awo zalinga sawa mwenda esaati noyambala nenyambala esaati nenyambala akasaati wa kaali ka amulesi kakati mba ndi awo abajja okutulaba ne bajja batuuka leeti baabula ne batulaba bamaaba bamaze otulaba nambuuza nti olinamu agabawerekera ogwo konze kangeze sindaba oba nsobola okutambula kati munange nga nsituka nangeza tugenda ku luggi balukula kati omusawo eyasembyeyo okundaba kubali ekibinja jjukira banda basawo 6 bakyusa sifuti ku 10 bagende abagenda okukuba empisa ezisemba yakuteeka tuli yansanga awo jjukira wova musagikoodi erubaga olinaanya eggwanika otunula mu ggwanika lyenyekati wakati wasagikoodi neggwanika weyansanga nagandi nyaba kirifaatabudo yalowooza wafudde yandekamu intensive care sagikoodi ebeeramu ba intensive care kati akubye ku ttaka akubye ndulu wikirifaatabude kati abamu bawuliranga omulambo gudduse okitegedde jjukira ninaanya eggwanika abasirikale b'eggwanika bavaayo omusirikale akuuma abasawo bonna abaali awo muwoodi badduka misindi bagamba omulambo tegudduka ebanneetooloola ne bambuuza nti manga ki ekibaddewo nembaga nti yesu bwe mbadde mpulira kukuba ku lusedi ambonyeza nembenyigiramu oyo yennyini yafukamirawo awo naga nti nkwataako omusajja ntawanya
namubulira n'erinnya nemugamba siina bbiraavu siragaja onakuwonyeza iso kusiga sirimu nemukwata mu nviiri nemusawira kati ku makya bulijjo bajjanga saawa ag'emu ku luno 10 n'ezo 12 ne dokita alowooza bansula bamukubidde nga bonna batuuse omulwadde atusobola yatambudde